Banange muli mutya abagalwa abalungi. Eno video egenda erimwe basajja banange babavubuka naye nkuze siri mu bavubuka. Kweli ndi muvubuka. Naye wonangu awo kale ba middlemen muluzungu bayita ba middlemen ne ba middogalo waliwo abantu nga bankulamba linanga takkiriza kula buli embugubugulwe zibe nange zigudde lweziberanga ezijja ate no wakanya nofuna ebizigo wena ne webyula noberanga maaya naye muri eyo muri mukwononera sente mwe mikwano gyange abawagizi bange ab'ekina Uganda abali mukwononera sente ku bavubuka wano naguze era obugazi bubuno ndi mu poloti yange eno smart construction egenda kuzimba wano wennyini ennyumba ez'abapangiso balumu 20 atenga gwali eyo ali mukwonona sente nze nina oguliramu girlfriend wange simu iPhone ya $5,000,000 okimanyi nti $5,000,000 muli mu poloti okimanyi nti $5,000,000 baba kutereddemu obuyumba bw'abapangisa buyinza ogenda mu kumpi obuyumba bulumu nga 8 kati bulumu nga 8 woba otandise okusasula katugeze mitwalo 15 omwezi obujja mu sente meka mukwano gwange naddala abawala kansoke nzijeko kofire nongitereze na bulungi obanjijeko bane munkwase ennaku mukabanya amaziga ne mwesiga abantu abatayisigika kozesa smart construction togenda kwejjusa ate kenafusa ambassador waayo kati buli kyenkola smart construction era wano tugenda kutambula namwe ngenda kubanga ngamba wa updates kati tuli mu kugira ki tuli mu kusima tuva kiriyalinga wano okitegedde oyinza okulowooza nti $13,000,000 oba 12 n'ekitundu zino zensasudde wano temuli kantu naye sebo sente nyingi kati buli omuntu agenda $12,000,000 aguzeewa ako ka 10 manya 2 wowe omusajja agenda balaga mulabe wempita baida tugenda tambula namwe naye nga kyendi mu kubagamba nti muganda wange gwali eyo sagala nnyo bayita bakadamu basekadamu linnya big side yange naye abagenda kubyeyo mikwano gyange nze kolagana n'aba smart construction kuba kati nze ambassador waayo nze kennyini mugaya faizo awokunsanga sinza kulya sente zo ate n'aba smart nze sikolagana n'abantu babuzaabuza bantu tuli ebintu byaffe biri kwala ali mbagambye the brand new ambassador of smart construction wano bwe tuli kati buli omu ayagala kumanya oba aliridda weeye mukyalo ensi eri mukula kati katutambule nammwe soko otambule nabo mbalage kati obalaawo emiti ne olabe obugazi bwa poloti bamulyawo ensi ekuze sente oli mukuzimalira boyfriend wange yansabye ewaabwe abalina olumbe simanyi namugambye agenda akyala olaba gye tuvudde eri neeno wano wonna kati bwe teebereza singa mba ntaddewo amaka gange kabwejjumbira mugaya faizo ne tutuuka wano okuva eri nyimirireyo eri soko okwate nange nkwatiremu balabe banange si malala sente tusobola okuzikwasaganya ne tusobola okufuna poloti $5,000,000 $3 n'ekitundu abantu agenda sinaba kutuuka okuva eyo paka wano nomulowooza nemba ngambye eti kuzimba amaka tegaba gamaanyi mulaba gyendi eno kati nentambula tudde wali mumuli awo muli mukuwoza simanyi kino na kino wekwate smart construction epozinzireno bweti anti naye eno ngeri gye batanda batwali wano bamaze okuwona tugenda kudda bwetuti oba maleyo eno kati wetuba wali bagambye nti tumwe ngatonaba kwonona sente osobola okwefunira poloti ate nga basumati tebakoma okufunira poloti yokka wabula n'okuzimba okusigira langi kunoonya bulooka kunoonya mabaati kukolera designing njogere kindeke ki ate bantu besigwa mbagambye nze brand ambassador wa smart construction mugenda kulaba ekigenda okuva mu yebiraka kale sister wange muganda wange mama wange brother munange jajja senga kuba kati eriyo ne bajjajja abali kubyeyo ng'oli mu America oli Dubai naddala Saudi Arabia nina audios nyingi eza mikwano bakwano gyange basista bange nga mukaabye n'ekirala mwewala abavubuka jjambwa ze kukwana bali mu kunoonya ntandikwa kubalyako sente poloti na wano
tuli mukola mbagambye milioni 3 n'ekitundu milioni 3 paka ku bukadde bw'oyagala ofuna poloti n'abantu abeesigwa aba smart construction kwe tuli ku social media okwo era nga tumaliriza ano ngenda kubawa namba mwogereko n'abakulu abagenda okwasaganya ensonga eno mubeerenga banaye banenga emyaka 4 oba emyaka 2 nobeere Dubai oba Saudi oba Qatar oba mu America oba Bulaya ng'abantu bonna bakubba n'ab'ekikakyo bennyini ne bakulyako akasente ko ng'obonaabona abamu muli mu butiti tebabawa na intaneti sente ntono naye buli omwaga nti bannaye mugaya kubanku nfunira comment nyingi ne audios nga bagamba naye mugaya waliwo yabba sente zange na kwasa sister wange boyfriend wange yambalira simanyi tulunde enkoko banoonya ntandikwa yabaffe mbadde manyi nti omusajja yalina okukolerera omukazi ate gwe omusajja ovaawa otandika okusaba omwana ate ali ku kyeyo kyogamba bwe yali tannaba kufuna nga tolinaayo sente tukyatambula bagambye wano wagenda either amaka oba ennyumba z'abapangisa nze wano wentadde sente zange batugamba nti enkumbi tekola ki terimba naye baganda bange nkabira nnyo abali ku byeyo mwe abankwasa ennaku kuba amaziga ge mulina bangi nnyo ku sayidi eno naye weekwate smart construction kwe bali ku Facebook ku Twitter ku Instagram n'enamba ngenda giba watuvaako naawe bakufunire poloti ku kibanja mpola bakuzimbire amabaati musenyu bulooka tova ku simu eno nga tofunye namba yaabwe okitegedde kyonna kye bakukoze nze ndi lwedde ogenda mu kkomera ekirungi mwenna mummanyi ndi waalinya siyinza kubabula ate ow'erinnya weekweka ow'erinnya teyeekweka abammanyi mummanyi bw'oba olaba nga firimu zaffe za Uganda wano ziraba obanga olaba ne TV gye bayita GM oba Green Monday TV kyendi kubagamba nti banaye tupologane omuntu naawe ogenda okuva eyo nga waliwo wootuukira si kutuuka ate bakupangisize kaloji ate bwegendereza abantu bamanyi okujja ku mayumba gaffe gano ku mapoloti ne yeekubisizaawo ebifaananyi n'ennyumba eziri ku musinyi nakugulidde poloti yawedde naye ng'akulimba weekwata abantu abeesigwa be bayita ba smart constructions ate nkugambye nti nze ambasada kati omulonde okitegedde olaba nange ntuuka nenzija ku gulawundi obiyita byamuzanyi tukyatambula mbagambye nti wefunire newafuna abantu nokola emyaka 2 emyaka 4 nogenda okudda ewaka nga tewaliiwo kyolagawo esente zo bazikuliddeko newano mukoma baginzeku bateerawo bakimu oba 2 kale baganda bange sente tozonoonera mu bamalaaya sente tozonoonera mu basajja abasajja bafuuse milyayu akukwana naye ng'akubalera nkubuulira kino gwali mu kuwakana agenda kukwana n'omwezi tegunnaba bamanyi n'okweteekako kanula ez'obulimba mbu mulwadde muyi ndi wano alieti ndi mukufa okkiriza bbaawe ofuuke na mwandu ku myaka egyo biirunda ensambya baŋŋambye 800 nga naawe okwata kuba bambi otya okufuuka namwandu ku myaka egyo 23 nkusekeredde oyo akulimba mugamba akulage kanula eyo bakwate vidiyo wagenda okumutuuyanirako akati mbagambye nti miliyoni kutandikira ku 3 kitundu 4 5 6 8 wonna ofuna poloti wano ndi kuyange kino kirabo ba smart construction be bakinoonyereza era ne bankwasaganyizaako okitegedde mwagirambudde dde obwaguga bwayo mu bulabye kati gwansekerera era gwe kennyini agenda ate okukaaba amaziga nga nti kale mugayafaizo singa namuwuliriza salifunya buzibu buno nganabyokubalaawe azene kyange bannaye omuvuuka agenda ku basawo abasawo abaganda ate ogendeyo nayo bakubbe tuli ku poloti mbagambye aba smart construction be bakutte mu kintu kino bakuyamba okuva ku poloti ne bakufunira clearance yonna oba oyagala simanyi byakyapa manyi nze sibimanyi ndi musajja sita obulamu bwange bwakirangira okitegedde bakukole okuviira ddala ku poloti ne bakiriyalinga ebintu byonna ebikwata oba oyagala kyapa byonna ne biggwa okukuzimbira okola finishing okusiiga langi oyagala tailozi mu ddiiro lyo oyagala tailozi mu nnyumba yo oyagala okole mu poloti entini ennyo bakuteeremu akayumba buli omwaga nti mwana wa minisita yasula wano kuba babala bo bagamba nti kyoyita ekitono
ewaabwe ate kinene era bagamba nti tolinda oweze ekingi ekitono tandika nabo Smart Construction brand new ambassador Mugaya Faizo tukyatambula tojjako kamera mbagambye ati abagenda okumpa wamwe watu omugenda kwa Mugaya Faizo namba eri yali ekya nga sijjo kinajitebo tetosabiri mbagambye tova ku simu nga sinaba kusomera namba okyegedde okusingira ddala mbagambye nti mikwano gyange abali e Bulaaya Saudi Arabia Qatar Turkey Oman Abu Dhabi Dubai atemwe mukaba n'amaziga buli lwenda ba ku TV buli lwenda ba ku social media n'otuuka ate n'otuukira wa boyfriend n'otuuka ate n'otuukira mu hoteli n'otuuka nga muganda wo kennyini yali ssente zo n'otuuka nga baba oba senga oba ate no mulimu ne ba maama nga yakuzaalira ddala ne taata n'alya ssente zo ssebo mu kwekaza nga tosobola era ayinza n'okubuuza nga kakati nakuzaala wali onzisiza wali onkubiza ne radu obwo mu milioni 10 bwe nalidde ssente nnyingi kati gwe teebereza nga bakuwadde oba 2.5 oba 10.5 oba 5.5 oba 3.5 n'oteekawo obuzigo bwo oba 7 ku mitwalo 15 omwezi oba ofuna mu buzigo oba 5 ssente mmeka obalemu n'omwaka tukyatambula Mugaya Faizo brand new ambassador owa Smart Construction kino mbawadde kyabwerere abalala ngenda okubasomesa ate n'ensasulwa naye mmwe muli bange kuba mumpagidde ebbanga mulabye firimu zange ez'ebina Uganda ne mulaba buli kimu kyenteekayo ne mumpagira kati gemaanyi gano ate n'ebirala ngenda kubalaga brand new ambassador Smart Construction bannange beekwate ku social media okwo kwebali n'enamba tovaako nga sina ye neeruma ki tutambule bwe njibawa Smart Construction balina namba emu temuferebwa balina namba emu tebabafera enamba eyera yeri ne ku WhatsApp bw'owandiika endala tojja bugayo omuntu gwe watuwaate nga yatubba namba gikwate bulungi njikusomera wano kati waliwo nga nti namba ate abaguto nenga nze musajja ne kaddiidde segedde okubeera wano nga nina emyaka kumpi 45 tokiyita kyangu Smart Construction balina namba giwandiike nonya peni yanguya nonya peni wandiike namba ya Smart Construction brand new ambassador Mungu ampadde ebyamagero mu kisiibo muno bannange ngenda nakwe era ngenda kubayita ku dduwa mbadde nkyabagamba namba ndowooza ofunye olupapula namba ogenda kuwandiika 070 njigenda mpola oleme owandiika ebinamba by'abafere oleme kujja kunkabirira 070 ogimaze ozeeko 46 ogimaze ozeeko 26 ogimaze osembyeyo 24 Mugaya Faizo nze nkyaliwo brand new oba bwe kati obakoogera manyi kati ebitiibwa bitwegonnomolako buli lukya oba oliawo bakuwadde bwa ambassador bwa kino kati nze ambassador wa Smart Construction nkugambye nti bakola okuviira ddala ku kunoonyeza poloti gwe bakubire ng'olina ssente banaye balanga obulango ku mativi okwo naye ojja kutuukayo kaabe kuba baba ku TV ako atuuka n'akutunuulira bw'ati nga mazima tolina looya ate ebya Uganda obimanyi looya wano looya naye nkuwa bantu batuufu nange nkugambye banfudde ambassador era ne poloti yino bankwasaganyirizaako era ne wetunaba tutandiise okuyiwa matiri era mugenda kubalaba bagenda kubeerawo ate ambassador ng'atandiise alina osula awantu wewe kakati mbadde nkyabasomera nti Smart Construction bakola okutandikira ddala ku poloti ne bakola okukiriyalingiramu abaagala ez'ebyapa byonna weebiri okuzimba bulooka musenyu tailors designing waliwo n'abaagala waterfalls ezo ezibeera mu compound oba wonna nga wano wansi waliwo obwennyanja buzanyi by the way abasumaati bakama bange ngenda kwetaagayo ebyennyanja nfuneyo ebibwa ebizungu n'embaata waliwo embaata kabuzi ngagala nnyo okugalaba mu compound kati njagala mugateerewo kaswim oba waterfall nga bibeera bino ebigambo byagala kubojjogola bitambula biti kati Smart Construction bekwasa namba njiddamu
manyi baga nti ayogera nnyo nange era nkimanyi nga tonakuŋŋa nti njogera nnyo nange nkimanyi talkative. Namba ya smart erino ne ku WhatsApp by the way mbadde nera video kibagamba ne ku WhatsApp kweri oba ku Facebook tulekereyo ka message tujja kasanga eri 0704 manyi ngenda mpola muleme ku anti namba wajanguyiza 0704 46 26 24 njiddamu waliwo abadde ava okukima abamu abamanju abamu namba enkoze bubi njiddamu eri 0704 46 26 24 Smart Construction. Nze ambassador kati wano wengenda okuteeka amaka amapya nyimbe n'owimba hajatuwa. Smart Construction, thank you very much for giving me a hand, for giving me this opportunity to be your ambassador. Even now I'm ready to work hard so that everyone can can get to know the Smart Construction. Kanzijeko kone enkofiro manyi wali mbadde nekwese. Ambassador wa Smart yenze moga ya Faizo era nga mwabampagidde. Atampagidde gwe gamba mu comment nze saakuwagira. Naye abampagidde Mungu abaddizeewo naddala mu mwezi guno ogw'ekisiibo. Naye nga Smart Construction mbagambye nti bakuwayamba. Sente zonna bakubiri. Muleme kugenda ku bantu bali ku TV okwo kulimbalimba ne ku internet okwo nze ntaddeyo face yange yino giraba kugamba ku lwa Smart. Wena kukola obubi noonya. Mbagambye owerinnya tabula. Goluteeka nti wanted. Oba by the way batuwandikira na bibaluwa nti kulwokuna bakwetaagako ku police waliwo ensonga olusi nsobola osindikayo lawyer obanga beetaaganga me personal. Naye mbagambye bakolera ddala okuva ku poloti ne kufuna materials zikirialingiramu abeebyapa tebakola nsobi kutataaganya muntu. Simanyi bino baguze poloti mirundi ebiri nedda. Baganda banga abali ku kyeyo bannyinaze bamaama basenga bakojja abali mu nsi zonna naye okusinzingira ddala ensi z'Abawalabu ezo n'endala mu America, Bungereza, South Africa n'awalala namwe mulina obuzibu. Naye njogera nnyo abali mu Bawalabu naye nga mwenna tubeetaaga. Gwe wonna w'oyagala poloti we bagikunoonyeza ate ne bakuzimbira ne bagula material ne bagula amabaati bulooka finishing langi tails designing yonna oba olina kuyagala ku designingira kupimira by the way n'okupimira ttaka n'okukiriyalingira ebyo byonna simanyi kyapa simanyi bipapula ki byonna naawe ogenda okuva ku kyeyo ng'olinawo woowegeka oluba. Okitegedde mbagambye nze brand new ambassador kati ngenda kwogera nga lu Smart Construction nga kimu bibiri lu Smart Construction kimu bibiri lu Smart Construction kimu bibiri lu Smart Construction nga gye njogera abalala simanyi bye bakola nze kampuni manyeegi ezimba mu Uganda bangi naye abeesigwa nga waga nti kwana mingi naye weesige miki kati nze Smart namba njikuddiramu gwe yakatuuka ava emanju ava okunaaba abava mu nsonga zaffe zino ezo namba eri 0704 eyo nno eri ne ku WhatsApp balina namba emu oyitaga nti ne MTN yino bakubireko eri 0704 46 26 24 be bannaffe aba Smart Construction and I'm the brand new ambassador. Thank you very much Almighty Allah. Omukisiibo muno ebyamagero Mungu byampadde naye ngenda batemyangako kimu banaye sikwewana Mungu aga nti kyenkuwadde kibuulire ku bantu kati ngani oli aguze poloti oyo aguze emmotoka atandise okutulagira nedda nina okwebaza Mungu ate nkibagambe kuba maanyi gammwe Mungu kwayisiza ne mulaba waaka wange ow'ebina Uganda nange nensobola okutamba banaye sijja fuka mulungi omu naye namba nkugambye nti yeeyo ate ne ku social media kwetu ligwe wandika mu Smart Construction logo yaffe weeri simanyi omwana ono yankoze bulungi totambudde muna t-shirt leero banaye naye nga logo yaffe myufu eriko mukyala emikono egigize bwe giti ojja giraba gwe logo myufu kuliko ne naye yensumulula nkole ki kale sijja kufuuka mulungi omu mbadde mugaya wa Faizo nga bulijjo n'ebirala Mungu akyatuwa
era nja kubanga mbye batuusaako ebinaabayamba abo abawulize. Waliwo omuntu nga yesimuwulize naye abawulize nange kennyini musobola okunoonyaako ku social media handles zange ne formal information. Nze sigenda bawa namba naye guwandikamu Mugaya Faizo official ku Twitter kwendi, ku LinkedIn, ku Instagram, ku Facebook, ku YouTube, wonna guwandikamu Mugaya Faizo official ojja kulaba omusajja asinga ekiwato ekirungi mu Uganda n'ebibuga ebiriraanyeewo, ate nze akyasinze biseera n'emimwa emirungi eginyuma okukola ki? Temuteebereza birala eginyuma okutwalako mu ddwaliro nga ndwadde. Manyi kati mubadde mwogera, mubadde mupadde nga mulowooza birala. Kale, thank you very much. May Almighty Allah bless you very much. Naye nga together we can come up with anything. Kale, twekwate tubeere nga tulinako nekitukwasaganya. Smart construction tugyerabira. Gwe buli lowooza ku kintu kyonna eky'okuzimba, kusiiga langi, kukolera designing, poloti, kugula mabaati, bulooka, smart construction kyoyita ekitono ewaffe eno mu smart construction tukiyita kinene. Kyova olaba tugamba nti build with us, zimba naffe. Abalala simanyi tobambuuzaako. Kale Mungu abankuumire kuba yatakuumira mpeera. Ogwange gwego, salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ekisiibo ekirungi abasiraamu. Wago guwedde.